nga buli side ino kujja n'abantu 10 naye kitwewuunyizizza nga side lesa abantu nga bisatu betubalina abasukka mwabo naye twabaleseyo nga tumanyi tuya abantu 10. Olukiiko luno kwikakidde obutakkanya ku muwendo gw'abantu abadde bayitiddwa okulwetabamu okulaba nga bategeka okulonda kwa n'abakulembera mu Wakiso mumyuka. Wabanga amanyita ayagala miti eno miti ya boda ajja tule mu miti ngetu mulindire bamunnyonyole lwakyo tegere tebane kye bagenda tukolera twabakoowa tebavuga boda boda tebaje bakulembera kye mwagala ngama ababoda twagala kwetereza wajja abantu kulikumbiso tutule bibina soke twegate kuba twagala ku Brian Mwebenga y'omu ku beesimbyewo okukiikirira abagoba aba boda boda mu Wakiso mumyuka akitadde kweyagaliza okuli mu bukulembeze obukadde. Tulina bannaffe ab'ekiwayi ekirala bafutubadde ku bavuzi naye nga bafutubbala ku bavuzi mu bumenyi bw'amateeka. Emiruka egyogerwako giri 7 nga mulimu Buloba, Lukwanga, Nakabugo, Kyebando, Naluvule ne Sumbwe. Kasaga Gerald nga yabadde ssentebe wa Wakiso mumyuka boda boda drivers agamba nti obutakanya buvudde ku bantu mwebe baleese n'ava ku muwendo gw'abantu be yabagambye. Tubadde tuze kulonda baatuyisa abantu 10 sajidi ya Mwebe ne sajidi yangenze Kasagga nga tuze abantu 10 kuba mu meeting kuteesaganya tufuuke omuntu omu tusobole okukuuma Wakiso sub county ng'eri mu mbeera nnungi ng'eyina emirembe. Tugende mu kalulu, akalulu katulamule. Akalulu bwe kanaatulamula omuntu eyalondebwa ajja kubanga n'omuvuzi amumanyi nti yafuna obululu 2 oba yafuna obululu 3 era twamulondera ku kisaawe egindi kakati omuntu oyo aba ayimiriddewo mu mateeka. Wano aba boda boda beerayiridde okufa n'obutanyagwa kussaawo okulonda okulaba nga bafuna obukulembeze obujja okwewala ebikolwa eby'ettemu ebibadde bibatuusibwako. Kati mukulu Hassan yatabula boda boda wano n'olwekyo tuwa gavumenti omulanga ba diso n'aba iso bakuyambe ku musajja gwe bayita Hassan ave mu bya boda boda ye Wakiso bye bakola mu 2010 twabiraba era twabikoowa. Ate babagoba boda boda abegattira mu kibiina kya Elite Boda Boda Group era nga bebavuga number plate okuli ekifaananyi kya President Museveni okuva mu bitundu bya Kampala n'emiriraano bakuŋŋaanidde ku kitebe kya ofiisi zaabwe Ruzira ne bawanjagira gavumenti n'omukulembeze w'eggwanga okwongera ssente mu kibiina kyabwe n'okugyawo ekkomo ku myaka egirina okufuna ssente ezibaweebwa okwekulaakulanya. Munnanga akuze mu myaka ono nange mwendi naye leoni ey'emagoba amatono tannagifuna ate nga musajja yapatikana. Naffe tuba tugyetaaga looni kubanga nina obuvunaanyizibwa bungi n'abaana beebeerera naye twagezaako okukyogerako ngaffe abantu abakulu naye tebatufaako. Nkubira gavumenti omulanga nti abavubuka tusobodde okubayambako era okubakwasizaako naye tulinamu n'abantu abakulu abakuliridde ku myaka nti gavumenti eveeyo etuyambe ku bantu abasukka emyaka 35 nabe batuyambeko etuweze ku buyambi tusobole okuyambako abo abantu. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Medi Lwanga era nga basusse mu lukiiko mbanjulidde ebizibu bye basanze mu kiseera mwe babeeredde mu muggalo nga bangi ku bo batuuse n'okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo omuli okulunda ebyennyanja, okulunda enkoko n'emirala nga kati beetaaga ssente zitali mu magoba bongere mu mirimu gyabwe kati egyetabwamu n'abakyala. Bangi abavuzi baffe oba bammemba baffe twabalaga ekyokukola ekirala kyekino bwe kiba kiganye wenyigireko mu kulunda enkoko ez'amagi wenyigireko mu kulunda enkoko ez'ennyama. As per now ebisinga ebyaffe tebikyakola bizinesi zaffe nga bola abakyala bamu tebakyalina mirimu byasitopinga. Kati gavumenti yo nga yo bweba etuyambye netuwa esente zitusobola akozesa then etusasula pasente entono. Membe Brian ne Joel Mukera bakusakidde Guleno ku Lwabukedde TV.